Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is kuko ntugenda kulawo nnyo. Ngenda kusaba kana katambi katambuze. Wabula nkulere ekintu kimu oba oyinayo gw'omanyi nga tayagala bya bufuzi. Munyambe kana katambi okamuntu sizeeko. Oba oli awo kagenda muyambako kukyusa engeri gy'abadde avunulamu ebintu. Kagenda kyusa perception ye. Oba oli awo kajja muyambako okukyusa engeri gy'abadde alengeramu ebintu. Perception ye. Wuliriza mu katono gwe mukwano gwange. Tugenda tunulira emitendere ena oba tugenda tunulira kyosobola okuyita money cycle. Mu bufunze nga kigenda tuyambako okunnyonnyola wealth inequality eri e Uganda awo. Ate nga njagala okutegeeza ebigambo bino sikumanamu maanyi ne bw'onookola okusuula enjuba nga system eno oba mechanism eno ekuŋŋunta ssente okuva mu bantu ate nga tezizzaayo kyenkanyi. Mechanism eno weba tekyuse ekyuma kino ekikima ssente mu bantu ate nga kyekizigaba mu bantu bwe kiba nga tekikyuse nga system eno tekyuse ogenda kukola okukyusa enjuba ogenda sobola okuddukako okuva mu kirasi emu oyungire kirasi endala naye wabula gwe ng'omaze okuvaawo famire yo egenda sigala rotatingira mu kisobola okuyita the poverty cycle. Tunulako wano katono. Wano tulinawo government ogirabye kati ssente bwe ziti bwe zitambula okuva mu government zijja ggwa wano mu bagagga. Owulira okuva mu bagagga zijja kudda wano mu middle class, then okuva mu middle class zigende ku wano mu ordinary person oba poor, then okuva mu poor zidde mu government. Kati wuliriza money cycle bweti bwekola okuva wano okudda wano ojja kwetegereza nga wagendawo ebitundu nga ekitono ennyo ebitundu 7 ku buli 100 ku ssente z'eggwanga. Ate okuva wano okudda wano era ojja kwetegereza nga watuukako ekinene ennyo okuva ku 7 nga wayinza okuba watuukako ebitundu nga 4 ku buli 100. Ate okuva wano ku middle class okutuuka wano ku mwavu wajja tuukawo 20%. Naye ate kisinga okwewuunyisa okuva ku bana ababiri ono wano noono wano okuddayo no mu government ebagalamu 100%, then eddemu ekole redistribution yemu bwe mala okufuna 100% mu ssente zebasolozaamu era egenda kudda wano ku mugagga. Ssente zigenda kuva wano zituukire ku mugagga nja kunnyonnyola zigenda tuukirawo zitya. Bwe zimala tuukira ku mugagga agenda sigasanga ebitundu 7 ku buli 100 era afubutuke mu mugagga okudda wano muntu ali wakatikati ayina mu business ajje ebintu kwono nyini makerero nyini factory ono asinga okubiyingiza era wano wagenda tuukawo ekinene nnyo nga 40%. Then gwe ali wano ordinary person ajje ebintu kwono middle class ayina edduuka akusuubuza akuwa ebintu era naawe okuva wano sente zo ng'omaze okusuubula okuyingira eno wajja tuukayo nga 20%. Wabula ate era kyekimu gwali wano naali wano government egenda kuddamu ebakuŋŋaanyeemu 100% eno. Kati mpulirizamu katono sente zino nga zimaze okuŋŋaanyizibwa okuva wano ziyisibwa budget government bwezigaba zigenda wano mu bitongole ebyenjawulo. Baani abatuula wano mu bagagga era ogenda okwetegereza ng'abantu abalina amakolero amanene abalina businesses ennene ogenda okwetegereza nga sente bwe ziyita ne zigenda mu zoyita ministry za government abatuula wano kubanga bali connected nnyo okuliraana ono be basinga okufuna mu zino sente. Bwe bazifuna kyonna kye bafunye ejjukira niyale bafunye za bwereere. Ono middle class ebintu ebisinga abijja ku bano bw'abijja ku bano bamuteerako akasolo. Jjukira ono yavunaanyizibwa kasolo. Sente bwe zituukira mu bano ebiseera ebisinga be basalawo n'okusalawo musolo ki bano gwe bagenda okuyisa. Jjukira omusolo bano bonna gwe bayisa wano tegutuulawo ebiseera ebisinga lwa nsonga babeera connected n'amaanyi n'abali mu bukulembeze era ogenda okwetegereza ng'abasinga okutuula wano omusolo tebaguwa nagguwa oba bawa kitono. Omusolo gwonna bano gwe bayisizza mu bano guyitamu buyisa abagagga gutuukira ku bano abalina businesses oba oli awo eziyimiriddemukko ez'amaanyi. Ogenda okwetegereza nga ne banno omusolo guno gwonna guggwera ku bano abali mu middle class. Bwe guggwera ku bano
bano bamirako kye bamize naye ate ogusinga okuba omungi guggwera mu ggwe wano lwa nsonga obulamu bwono n'obwono bwakuspendinga niyale ebitundu 7 ku buli 100 ku sente zafuna naye ate ogenda okwetegereza ng'obulamu bwono niyale bano basobola n'okusevinga niyale ebitundu 9 ku buli 100 ku sente ze bafuna kankuwa ekyokugeza bw'okwata abantu abali mu system eya Museveni olunaku olwaleero ojja kwetegereza nga bangi ku bo ku bizinesi zaabwe tezisasula masanyalaze tezisasula mafuta tezisasula kintu kyonna obulamu obwabwe wano wabusasulira nti ono Mr. Government asasula expenditure z'abano bonna abasinga okuba abangi kyakubiri bano betuli mu kwogerako be basinga okubeera ne bizinesi eziyimiridde ez'amaanyi ebizimbe mu kibuga gye mupangisa amalwaliro gye musinga okugenda aga private nga n'amalwaliro net sente n'amalagala agandigenze mu malwaliro goono abali wano kubanga bali connected ku ono bagenda ne bagajjayo ne bagateeka mu malwaliro gaabwe ne mugenda eno nga mugenze kuwa bano sente nga n'omusolo oguddayo ewoono gavumenti ebitundu 10 ono nga takontributinze kyamaanyi kankwe scenario middle class ono ogenda kumusanga asuubula China nga bwatuuka URA egenda muvunaana omusolo ogenda okwetegereza ng'omwana w'omu ku bano ali mu bizinensi y'omu n'owa middle class agenda asuubule China mu kifo kyekimu ayisite ku URA nga tasasudde musolo nga waliwo ali mu middle class asasudde omusolo guno agenda gutippa gwe munnayuganda omwana w'ono agenda kusala ebbeeyi y'ebintu by'atunda agenda funa amagoba nga niyale gonna agasevinga ebitundu 9 ku buli 100 amagoba gono gagenda okufuna ajja kusevingako ebitundu 4 ku buli 100 ebitundu bino ebisigadde gwali wano yeggwe agenda okubisasula video egenda kuggwa bweti mpulirizamu katono nkugambye video eggwa bweti mpulirizamu katono nga tetulwanye kukyusa bifaananyi bino bisatu byolaba mu screen nga tetulwanye kukyusa mechanism system eno ekunta sente mbantu naye ate nga bwe bezikomyawo tezikomyawo kyenkanyi inequality of the money cycle mpuliriza gwalaba akatambi kano ne woba oli Bulaaya ogenda gula ettaka lyo ogenda kulwana nnyo ofubutukeko mu kirasi ya ordinary oyingireko mu kirasi eri middle naye era ne woonooyingira abaditamininga byonna ebiri wooli ye gurupu eri gyanjogeddeko ey'abagagga ye gurupu eriranya amaanyi kati kanka kuteme gwagwa mu kirasi eyo eriranya amaanyi agwa mu kirasi eriranya amaanyi probability ya family yo oba generation yo okudde emabega ebitundu 10 ku 10 eri waggulu nnyo nti probability yo eya family yo okusirana in the next 20-30 years of 50 eri waggulu. Lwaki? Amaanyi we gakyukiramu katono gwabadde mu kirasi ey'abagagga ng'oenjoyinga benefits ne privileges ezijjira olw'okuba ng'obadde oliranya amaanyi, omuntu wa famire yo anaakusikira ng'ovuddewo obanga wooli obanga gavumenti ekyuse tajja kusobola kumaintaininga byonna byolese mabega. Tekikwewuunyisa lwaki Uganda awo bazadde bangi abava mu bifo, bazadde bangi abafa, bazadde bangi abalekawo bizinensi zebalese mabega naye tasobola kusakisidinga kusigala nga zitambula. Lwa nsonga senga omuntu abadde aliraanye privileges avaawo, ekyamazima kiri nti kudda mabega kwe kutandikirako. Mpulirizaako gwe alafuba na buli lunaku nga sente okola y'amaanyi. Ndi wano kujjukiza nti waliwo omusajja ali ku kisaawe Entebbe awo nga ye atwala emitwalo 3 ku baana abalina visa, abalina tiketi, abeetereddemu sente zaabwe. Yasoma somo ki? Asobola okuva ku kisaawe awo Entebbe ng'akutte miliyoni ekitono nnyo 6 buli lunaku. Lafubana nnyo naye nga mmane sayiko gye nkulaze nga sisitimu eyo tetufunye bukulembeze bugenda teleeza inequality mu society. Wallahi ya Mungu ebifaananyi bino byolaba ebisatu bigenda kutambulira mu generation yo, ne bw'onootoloka okuva mu ordinary person oyingire middle class ng'ovuddewo ezzadde lyo ligenda kuddayo eri. 226 bwoti